n'abantu anti yalese abantu bokuva eri yonna kati owakana kizanira ifo lwakwa gravity already takyali mutujju katujju kati already alina obulumi ku mutima basaagala kwongera bulumi muntu bw'alina amanyongo olina ebwa omuntu nayiwamu omunyu naate nze nanyigidde nnyo abasanyuse nga lwaki tebasanyuka nze nange nze kubulira mazima nga seekwese Somo yabaddeko abasanyusa. Wabinusa amasejjere. Nabinusa amasejjere. Ngufaaki. Nengenda ne ku busooko follows ne nyumba. Nakulabye. Ala ngwanda ade sinywa mwenge. Sinywa ati mwenge. Naye singa na ade nywa na. Otero okunywa muganda. Lubala abani. We yagadde ku weekend. Ye kivulu kya gravity ekyabisaze kya meeting nga kikoze nga tulina okweyagala. Kati mbamu abadde musanyukira kinze sina kamanyiro nedda tajja kuddamu manyira abantu. Ate ze mbagamba abayimbi bobo kyagala industry neze kati kamba bulle ekiriwo. Bino bye bagamba mujje politics mu music tekikyasoboka. Ekyo ne bwe mukola mutya tekikyasoboka. Kati gwe bobo kyayagala nambazi z'abantu. Mbadde nkusaba wefuge ebigambo. Naye waliwo n'abatoyogera nga baagala namba z'abantu naye era tebafuna bantu. Ati ekisiraani kiba kyakuyonka. Naye ne mbamu n'oli ng'ebigambo bye bimulemeseza. Mubeere ng'abayimbi golaba ba B2C. Olaba Rema. Osobola omanya nedda. Ngamba weevu ya Bobi Wine wejji. Apo tebateeka. Wali abala abo mbakuwadde nga example nkubuuza wali omanyi side yaabo. Omanyi oteba wagira Museveni. Omanyi tebali side ya Bobi Wine kasitobera omuyimbi kyandibadde beta nobeera nga toyina nga toyina side obeera awo toyina odda tonyega kubanga olina abawagizi ba Bobi Wine olina aba Museveni olina aba FDC it's better bw'oba ng'oli muyimbi ng'oyagala endongo gibeemu tosidinga na politics yeso nyo tunulira bitunulire bikubiteko kati nze njagala okukakasa abannayuganda nti politics yayonoona music njagala ebiteeza ntegeekyo ajjafuna abantu nkusekeredde alla natekeezo n'ekimusala sikwe kuba gusoose nedda Afrika nti ekyamusala teyabeera ajja kukola ng'ekyaggula tekigomanya ekyabadde erugogo nze nabagamba luli mujje n'ebitanda mwegatta oteekawo ekitanda kyo n'ogifuula nnyumba ne weegatta bw'owulira ka music bw'oweegalamye ekyasinze okunsesa kyabadde kimu okuyingira kwabadde kwangu naye okufuluma tebakukiriza bwembo babadde tebabakkiriza bakubuuza ekivulu kiwedde wacha naye gravity agenda kukyusa ate tebabakkiriza kubeera eno mudde maaso ekifaananyi basobole okukikuba era olaba ebifaananyi bye baakubye olaba gayi abadde yambadde akasaati ka seno yokka vidiyo twabadde tulina anti jugire bakolera endala ntambi yabadde afuluma bakubye entambi yayo mbuba abasikasene baka ka gravity alina engoye endala muddemu yamaze vaako ne bakkiriza ofuluma ekivulu kyabadde nga kyapingu kyabadde kyetaaga ofuluma okenda babadde balagawa naye nagenza olaba nga ne be balese ku bwemusi nabo bazitowereddwa akasinza okunsesa bannange musembere mu maaso neŋŋamba nga balinga bali mu kanisa ate kanisa omubuuliza nga bannaye musembere mu maaso wano kati mwagalayo baŋŋambye gravity ali mu kwekangabiriza ayagala kunkuba nja mukuba obwo obukima tumanyi otubuku nkalinnya obulago nkakwata mu bulago nawuliddeko information ennaku zino kati nina amagye gange baŋŋambye kankolage nzolowooza nnimba lwakuba omukazi w'omukuba naawe oba okeerera baŋŋambye ate nno kati nno atunoonya babiri nze bannoonya atunoonya babiri endako elo presenta wange gravity omutujju akunoonya nemmoze anoonye byodde wakola ate kati yalimba wago waganya abantu okujja embwa noonya ompeeko kusendeza ekivulu balansu yindako onesolasona nga tuvudde mu byokusaaga kikyanoonyeza abantu mbusimanye twamwogerako ye waaba noonya bwe yali alumba gundi bweyali yamunoonya naye sente ezavudde mu kivulu zinagulawo wadde bowa era ebaga nti gravity atunoonya zadde za charity andi yagambe zinavamba nazimba eddwaliro tezigulawo wadde tezikoladde omusingi abayimbi azikategate tukole bowa buli agamba mbu nkola ekivulu simanya nzimbiraani eyali agenda okuzimba ennyumba ya mama wa champion good
batabukira ddala mwana yadde eri batukasuka ku laadiyo omwana nno naye ayinegga bwamala oyimba ne bamubukiriza nadduka ng'ava ku ngadduka biki naye mwe baana mwe mwefudde kyemutali kati oyo yabikuweereza mukwano gwa gravity atasobola tukuba gravity naye angeze nze John ayina we yabadde ayina we yabadde ninawe nawuliddemu yeewerera Manisuru naye Manisuru gwayina gravity bamutenda akwate ku saha wange naye ne saa yakozeemu bubiwa yakozeemu bubiwa essanyu yabadde alijjawo nga lwaki buli muntu alina essanyu kati nze nabadde ndijjawo gravity ekisooka nze mbabuulira moze guno omulimu gwaffe ogumanyi amawulire buli wolemezamu omuntu ennaku ezisukka ebbiri n'abadde Saidi agamba naye ate oli gwagamba tamuliiko naye gundi aleke munne ogenda tola n'abadde Saidi ye gundi naye aleke munne gravity yavuma Bobi Wine yasooka n'amuvoola nedda anti wulira kale bafaani be bamuvuma kale nti afaanana ekibatukkiriza nasooka amutwalira olunaku olwasooka kati mulimu abantu anti nkubuulira anti nkunyumiza wemulo era bwe wabawo omuwala yenna omuntu yenna ajja n'atandika okuwemula ng'agenda mu layini ye lwaki awemula ebintu byange n'akayanira awawemula ebintu bye tayagalira ddala madamu muyingira kuwemulako madamu yokuwemula kulinako copyright yes oba awemulira ku TV yes ayinza n'okusiba omwana awemula ebintu byange byempemula yes anyingirira yafuuka ekitagasa mu kyalo era bwe baba banoonya ekyokulabirwako ekibi oyagala fuuka nga gundi naye mu kusooka nga ali eno ku people power ng'omuwulira reasoninga ng'omuntu naye omuwulira singa bamukubye n'afa ogamba alina n'abaana naye nayagaliza omwana omuntu atawagira people power yaffe tumuyisa bubi sometimes nedda kisinzira oba nalabye Frank Gashumba naye nga kyekimu anti Frank Gashumba bw'oba tojiri kati kankulabe bayibi bangi tebogera ku Bobi Wine abantu bakola byabo yes naye the moment bw'ovaayo n'ovoola omuntu tosuubira nti Bobi Wine tagenda kuddamu naye bano abagoberezi be bajja kuddamu naye bw'oba tomuyingidde amazima ga Katonda bali abaana tebasobola kukuvumira bwereere nze nkubuulira bw'omuyingira nga nabo bakuyingira bw'omuyingira nga bakuyingira Frank Gashumba yali Saidi yaawe n'atuuka n'atandika ovuma Bobi Wine bu Mr. Kiwani kati gwe osuubira bano abaana abalina essuubi mu Bobi Wine mu nkyukakyuka tebamuyingire gravity teri yamuyinako buzibu ojjukira nga n'omukulu yaliko ne mu vidiyo ye gravity yatandika atya okulumba omusajja bwe yafuna ssente mama Nabbanja zeyamuwa mama Nabbanja yamuguliddeamugulire bagamba ekinakuleetera obuzibu mu jindako gravity nalaba bamugulira emmotoka n'atabuka mama Nabbanja n'akwata obusawo bwa sementi n'akola ati olwo ng'akyamuse ssente nga zimukyamudde naye wawulidde kati ate nze musaasidde ekya nti bana eno gavumenti yaffe neera bwe kirina otambula kasita oba nga tokyakomandinga bantu bakuta andi baagala people era gravity agenda kunoonyeza gundi ono yoani owa papo kongo bangulu kagundi mama erinnya ndyerabidde olala otuli omanyi wafaata gogenda onoonyeza akalulu kisha muntu ariko byosaba byoyogera nedda olala otunu naye gyali waba yafa olimba ng'anoonyeza amabugo lwobetondera kati tagana nakubira wadde FDC akalango kuba takyalina numbers kasitoba ziriwa nedda kirimu ekiti gavumenti eyagala ogambe nti I have numbers bw'okola ekivulu kiba kitya zezo numbers zetwogerako okimanyi abakungu teri bakuŋŋanyi byabwerere byabadde byabwerere nze nabadde ejjinja byabadde byabwerere ebivulu bya gravity olaba nekino ekyekampala kyabadde kyabwerere nze bankakattebo neŋŋamba bankakattebo nze nkubuulira mazima ananzija wanze atakuba bbaala nze bankakattebo nkubuulira neŋŋamba biganda byange byagala nnyo ettambula ne biŋŋamba mpozi mbotuwayo ekkumi ly'ebyokulya ngamba wadde ne sente za tebo ngamba wadde ne tiketi za tebo bimala okulya biveeyo nebali bikubye nga bifuluma anti bamugamba tali kufuluma bimala okulya anti ekkumira eriggwawo enjala nebiruma kati kambuuze kati gravity aba anoonyeza ki tuku
tuba tumukoze eki kuba ekintu kyewayogera linda wawandowoozayo nti Gravity n'amala afuna afu kati senga yafuna abantu ne batwala emmotoka webale aluyaga nze nakola betting nga manyi tagenda bafuna wallahi era bwemba mulina omuyimbi abatawaanya gwe jangu ombuulire ekivulu kye ombuulire ne waali ojjukira batwagamba Gravity wetwali lulu ne Shalom ekivulu ekyo bakatandika okiteekayo natumugamba Gravity tugende ku PTC twalina ku Uganda Museum twali tutudde n'ogamba tugende wa mitanda n'omugagga olina n'aba Uganda Museum obamanyi omugagga yategeka Gravity kyali waabwe era bonna nga we balaba abaali ba MC baani bakeerayo nabalaba ne ku live bateekako live naye ng'obusubi bwa green bulala nenga lwaki bafunye ensonga bagamba omu owaayi gwasooka ku stage ziri mwezi omuyimbi yatuuka ku stage saa bawooza tulinde abantu bawere kakati omuyimbi watuuka ku stage teyakola rehearsal wadde bamugamba nga jangu okole gundi okole mu rehearsal okole ne sound check agamba amwe temufaayo ekintu nkikola ki nkirina atuuka ku stage ayimba gundi tegira microphone tekola bano bakabanda bakuba yes naye ne bala mumunenyamu talina busimu ekivulunga kyabadde ayinamu wa disco w'abaana gwe bayimbirako happy birthday ebyebidongo byabadde bya kivulu so si byakavulu bala muyagambye bwamusonyiwa omuwa ebizindaala ebinene era yetonde yabadde wakuleeta wuufu oba bino ebizindaala ebitunda kukumanga wabane wakasamundi disco wewaka bino babulirako enjiri ogenda n'obibapangisaako n'oteeka buli mu nsonda jjukira akasonda oteeka mu nsonda kutono abantu bajja busonda byawe obadde ofuna kimu ng'okiteeka mabega w'abantu era bala bw'aba yeetoze yakoze bulungi omanya ensobi tosobola kukwata bidongo bwe bityo binene bigenda mu concert ennene n'obikwata n'obiwa Gravity kati ebidongo ebyo ebingi oba toyina abantu bigira bifuna obuzibu abantu bano balina olwo chemistry ali awo nti abantu baba bangi n'omubali guba gw'amaanyi baba batono bivaako babadde balina leeta ebyo happy birthday naye ati waba tunoonya tukuba waliwo yagambe bannange munoonya abantu obuzibu oba ninako obuzibu nange mulinako obuzibu bw'aba abuninako nze bino kyabiriyako nze nkyewozaako musikulinako buzibu bw'oba obuninako bukulinako ajje ate ekivulu ffe twaganya abantu okugenda aye nze nekirala omuntu wagamba nti mwatawanyiza abantu b'ejjinja bonna buli yayingidde yafunye Rolex ebafunye Rolex nze ndi ku kino kyewasooka okwogera wano kitagenda kufuna bantu n'okyogera bulungi yabafunye wadde miliyoni omusanvu tebazimuki mu bantu wadde miliyoni omusanvu nyingi wadde miliyoni etaano ezigula tiketi yawe eri mu miliyoni 5 yataka eri mu miliyoni 3 eya Canada erabika eri mu 5 teyazifu senga yakute n'agenda mu Canada agenda kuba ekyeyo kati olaba for now Gravity music asooka muwummule era agambye agenda muwummula addemu ya rebranding nga politics awedde nga tumaze akalulu ka 2026 Gravity abantu badde bamwagala bamukulu naye Fujjo yakola lingi mu musajja n'omumwa kati ndaba n'abawolereza nti Gravity yalina oteekawo simanya edona amuteekako pressure bazimbe eddwaliro fe abasasula emisolo gyaffe kati amuteekako pressure Bobi Wine yazimba amalwaliro yakwata busolo okusendeza omusolo teyalina nsonga yakyalemera mu rasta naye buzibu bwobutasoma bwebwo bwe buzibu omuntu nga tewasoma otawaanya abantu si kyekikulu moze okimanyi nokola obukozi ekkuba erikirire wamumala kwogera n'abamuluku oyita mu process mpanvu tumenyese n'ekkubo lyewaffe twagenda tubagamba oyo simanya mmeya Kabuzi netumugamba twagala kola Kabuzi oyo wewaffe mulonda mutya Kabuzi muna ate nze yamulonda baana bamutusiba lwaki bamudi campaign bamulonda memuna namwe mulonda bubi abeeyo labako ekkuba erikirire ewaffe abantu balina ssente naye twewuubye kusimanya waba bakiyita kugombolola nakati nsikuba likyaka ate nze atereka ssente naatero zirya nedda tuzirye kutereza kukola bukozi mmoze ekkubo lye muyitamu nga likirira wammwe kati ate olwo okuconstructing eddwaliro webale kati ate olwo Gravity n'avaayo nti adimaniga Bobi Wine eddwaliro amanyi protocol ze bayitamu abazadde musomesa abaana kubanga ffe bannamukasa
fe aba analyzing ensonga zino tumenyeka sobiza musomesa abaana namukasa basomesa abaana ani agenda okunkuba lwaki ojja kubeerawo ng'ali ku lujja lwe wammwe yeekalakaasi ng'embwa emuluma tulina embwa sikulimba moze example gye nkuwadde nti ya luguudo okukkirira bwe bwati ewaffe bannange waliwo ettaka endabirwamu bw'otaziteka wansi otuuka olinga kanyonyi naye baatugaana oddikola abantu bakuŋŋaanya ssente baatugamba ekintu kye basobola otukkiriza okukola bigoma ne tuteekamu ebigoma ebbali ne bitalyonoonako naye awo wakati okukolawo kolansineyakagooti mufube nnyo wemusobola tetugenda muzza era Bobi Wine abeere selective nnyo ku meeya gwatuwaffe abantu bemakindi ekyo ekyabwabwani ogamba mbu yabawa olonde omuntu alina obusobozi nze nondaba nuupu luli kyaggwa nuupu tetulina kyetufunyemu era ngenda londa wabula bannange tulina embuzi y'omukazi terina kyekoze ate baatuleetera n'omukwasi wa ono Sserukenya David bali awo yali ayagala nakundeepi kwatakwatako omubaka wa nuupu nayogera ebigambo byange abantu ne bampakanya wala yali ayagala kundeepi ate gwatandika lwaki abasajja abakwata abakali nali nkyali ku kampasi nga ndi ku ayiyawo ne mukwano gwange Elaine kana akalungi mukwano gyo ke kasinga obulungi kate keeru tushoni nga tatutula mu olowooza nga bigaanyi kati nga Elaine agamba tugezeeko kuba emu tugezeeko omubaka waffe gwe twaluma omubaka waffe nga tatuyita mulungu ng'ayagala bali ababiri mbu mujje jangu n'engoye z'olumu onaasula onaddenje mubeere wali musabeko wamu wawo sikuka baasanyuka ekiba kiddako kati omuntu wagamba era nze Sserukenya David gye bamuza yes Sserukenya David omubaka wa nuupu yali ayagala bambi kyasaagala kukipika nnyo wali osuubira kati bwe nkusaba obuyambi n'oŋŋamba mbu jangu ku woteero bweti ojje n'engoye z'osule kyekiba kiddako tugenda sula tukola ki sikuuka baasanyoko yali ayagala musule abaye bulungi ssente ku makya babiri nze anti n'oli yali agezaako mmeeya weewaabwe ow'ekira akubeena anti Elaine yali wakira be balonda Ssemujju ye yakubira Ssemujju teyamukwala nze nenfunaani owewaffe owemakindi esaabagabo agenda okumpeeza amangu nansaba nno ne pics seansaba pics nengamba Elaine musirikirayo Elaine agamba gwebifaananyi tulabe nga tumuweereza ebifaananyi byange oh you're looking beautiful yes can we meet tomorrow but come with your clothes you will spend a night nemanya wane nkudu omubaka wa nuupu yali agisabye kati kyekiddako teyansaba mu direct naye omuntu wama wagambira come with your clothes nsaba buyambi oŋŋamba nzide n'engoye yayita mu pani kati bwe nandituuseyo lowooza teyandikubasanyusa akasaali wamanyira okutu naye nno olumu bwe naava mu muntu nja musuunga owulira obusungu budda kitegeeza babikolera ddala abaana aleka naawe gomanyi kibeera mu ofiisi omanyi aba MP gye byakola ate most especially nabaana abayina emirimu abo abantu ke bave bagambe naye bannayenna mukasa wabaaki gwatabaako na mizi munveeko ate ekirungi omubaka wa nuupu nze nyambako baana bawala bangi yes nyambako baana bawala basanga buzibu bwe buti era Bobi Wine n'abalonda akakiiko akagaba kaadi abasajja bwe batyo basedduvu lityo sima sedduvu bityo tebaddamu bbawa kaadi kitegeeza singa waliyo bannamukasa abalala abali soft omwana agenda n'agendayo kulirira n'awaayo ne bamuwa kati kyogamba bw'oba onsize mbusimanya kamusimanya with your clothes kitegeeza tekiba kirungi kukozesa muntu taking advantage muntu ng'ali ku kisenge yes naye buli nze nkugamba omanyi rep ekintu kye bayita rep moze bwe nkusabayo emitwalo 10 nga sirina noŋŋamba jangu osula ewange oba ondeebuuzi kubanga okozesezza power gw'olina nti gwalina ssente naye oba tonkabasanyiza nenkuwa mu kwagala mba sikikoze lwa mutima wabula mba nkikoze lwa bwetaavu bwe nnina eri ssente so kati ba MP baffe Bobi Wine tusaba mutunule mu kintu ekyo Sserukenya David yali ayagala kunkabaasa omubaka wa nuupu oba oli wakusasula oyo noona erinnya ly'omusajja amazima ga Katonda mu ggulu
nze sisobola nze njogera mazima njogera mazima kakatona muguluza mazima gali nfuula ow'eddembe sisobola kuyimirira ku magulu gange abiri nempayiriza muntu teyankabasanya nti yankwala wabula yaŋŋamba mu nsi gye tuspending night nja kuddayo enkya kiba kitegeeza oyina obukakafu mbulina era bw'aba ayagala ngalowoozi nga bagamba nninga agenda aggulewo omusango nzije ge mazima lwaki njogera ekintu kino saagala teeka mubaka wansi wabula njogera ekintu kino ku lw'abaana abawala batalina ddoboozi nti ayinza oba ali ku kisenge nga yeetaaga obuyambi n'abusaba ewafu omusajja n'amwefuddira nayagala omukozesa ate oyamba bawala kati bw'okiteeberezaamu singa kale nagendayo ekiro ekyo mweyo hoteri ye gye yampikya gye yaŋŋamba mbuŋŋende saagala bagambe so kati singa nagendayo kitegeeza kyekyandibadde gweteeberezaamu tuli bantu bakulu kyekyandibaddewo ki oba okyusango eno ozikyusiza ddala onsuleyo kuki sente zeetaaga kusulayo kiro nzifune ku makya kyeke yeetaaga makiwalinga teyategeera gwagamba kyusango ekyagenda fuuka era nze kasa yaŋŋamba waddamu omulabako saddamu munyega nze nenamba nenjijjamu saddamu ate mulaba bw'aba ne principal ayina position saddamu mabega nemwesonyiira ddala bwent ngenda mulope wa Bobi Wine era nze Bobi Wine mulopedde nyinza genda bansobya era netaaga nako neetogera teyakusobya bansobyako teyankabasanya naye omuntu nakukola ekintu ekikyamu ate ng'oli mu bwetaavu wamala n'ozifuna namala nenzifuna wazijjawa nafuna ebirala bye twakola netufuna sente naye nga mulekerawo okukozesa abaana abawala emirimu gyabwe bwoba togenda kusobola muwa buyambi mugambe sigenda kusobola try ewalala naye ebyo mbu simanya jangu simanya osula eno si birungi bano abantu balonzi bammwe kubanza Bobi Wine bwabasazewo leeta Sserukenya ngenda mudi campaigninga mujja kulwana paka at least tunawasajja lyabene baŋŋambye agenda kudda sajja lyabende mwagala omwana omusajja ayamba n'abazadde bano abazadde abamubambi mbu sirina mbulungi kale onaasasule 15 asome nze namulyako akasente akatonotono siziryangako naye asobola omukampeiningira era Sserukenya David Kyagulanyi tamuzza abantu bemakindi Ssaabagabo ekitegeeza ba victim bangi nga nze naye kati kola call eri abantu bonna be yatuusaako obulabi bakuŋŋaanye era buli kisi akantu ako kaite kasooli omugaga yita isimbula abantu mwenna abaali basabyeko ku mubaka owaffe ow'emakindi Ssaabagabo Sserukenya David n'ababaka bonna atiraji tukole bwe bututi ababaka bannoku bonna abaali basabye ku baana enkuti tubeetaaga wano kube namba y'essimu awo ojje otuwe obujulizi ki ekyaliwo n'abaana bonna be baali baagala be baasaba mutunoonyereko nze mba bakuŋŋaanyize tubatwale ku kitebe tubatwale ku kitebe Bobi Wine amanyi abantu bagenda otuleetera Bobi Wine this time be selective ababaka bammwe bangala okutusa abaana b'abaana yes we love Nup, we are Nup, we stand with Nup. Naye twagala ababaka abalina emitima egiri pure. Ate n'abennyini ate bannaenze nga nasazeewo okwogera bwino ninza n'okutta amaka g'abantu. N'abennyini abeefula abafumbo bayaaje batereeze ku zipu zaabwe. Kankomaawo ate nnyeko tebamuzza mu makindi talina kyayambe bantu bakulwana babaka bannooko bonna bali eyo uva kusewono anti makindi naye mukwano gwagera bakomplaininga naye asaba nyeko talina kyabakolera nyeko yetakola asiba ku kitebe nga yeetuuza yeyambaza enkofiira awoza mbu Simaya yali alese gundi Simaya ayagala gema baana naye ngamba ayagala gema baana ki bali abaana b'emakindi olwedde bagemwe bakula emibiri gyabwe tebeetaaga bagema bakaba basinga tebakoze ate wali ono eyakaddayo yesawanyana Alan tajja takomawo era Alan awumulalu takomawo alidde kyalidde omuntu gwengenda okola kampeyini ye gwe nabagambiddewo mubaka Alan agundi ono owewamwe Kawempe Segirinya Muhammad era tewabaawo yeetatala n'amwesimbamu Segirinya akomawo gundi oba takomawo Bashiri oyo mbazira tatawaana
kuba tebajja muwa kalulu naye nga Bobi Wine let him be selective. So babitunuulira ebintu bingi today mu entertainment waffe kati njagala tutule ku bivulu abantu abeesimbyeko ebivulu nalabye nga Kabako atadde ku David Lutalo yagamba nti David Lutalo amulekeremu buli gyamulekeramu 10 years of Roden Wine Kabako ne David Lutalo Kabaka atadde kalenda kati yonna olaba nti minzaani nyambizi eri bweti balance ani ali wano David ali waggulu naye Kabaka ekisooka David Lutalo alina audience yaffe abantu abali mu corporate world abantu abali corporate Serena si ya buli omu singa Kabaka abadde atadde kalenda David n'ateeka erugogo awo audience yabwe begenda faanagana naye ebifo bye bataddemu David Lutalo wa Serena Kabaka wa kalenda akowa yanywa ku mazzi ebweru oyingira n'obuveera bwe bw'amazzi butaano n'onya abakazi abasajja ne boolo mbujali eyo abasajja bw'omala okugenda ogulayo yes naye wali ku Serena ekivulu kyaffe kitagetinze people aba class ate abantu aba class tebateekamu politics mu music that's why gundi bamuwagira nnyo ono gundi ono wakagulu anti class z'abantu kati bano abantu abali mu z'ofiisi tebakyalina politics w'abaana bato kati bano abalina politics ono waffe ow'okumutima ow'ekivubuka bebo bantegeka lugogo bantegeka kalenda ba freedom city naye the moment omuyimbi ne bw'aba nti alaga nti siwa nuupu biki n'ategeka mu bifo ebiri corporate aba tatagetinzemu abaavu kyova olaba ekivulu kya David Lutalo kigenda beeroke so my question era ne gundi ani Kabako agenda funa audience ey'abana abaavu teeraliikirira classes differ yetadde nnyo ku level addumu naali kuko amutawaanya kola akalango yita abantu akola obulango bwe naye nze ekivulu kyendimu kya mwana mulenzi David Lutalo ye musajja wange don't you think that bino ebyobufuzi biyinza omuleetera ebyobufuzi tekirina we kigenda muleetera buzibu tekirina kati bano abaana abalekaana ogwaddata agenda kusobola okufuna emitwalo 15 ate nabagambako mbw abaagala nnyo tetubeetaaga abo ab'emitwalo 2 bagravity abeetaaga naye ffe grade eya David Lutalo gye tutagetinga bantu ba waggulu oshegera bemupi bano basimanya banina business zange ba CEO bano abawala abalina mu kasente kaabo balina ba sugar daddy abalina sente ebe tutagetinze batukuba okuva kapaapala mpaka ku love commissioner omunaku totawa kati mwabawa abaleka na ratatatata tukulabo tukugende kalenda n'abaana bagamba bo tebajja muwagira kati ebitoba azanyisa enkyuka babadde bagenda muwagira sente bazirina abaana bajjawo obuyaayi bajjawo okwepaati singa David ategese lugogawo kibadde kisobola omwafe kikinga kubanga abawagizi baba ba mitwalo 2 noli abayagala ab'ebiri babajja kukola efijo biddeeri naye 15 ebivubuka ebyo biraba batagatiza corporate people gundi muyaayi Lutalo ebivubuka ebyo biraba tabiwadde budde yabitegeera mukasabi ku bayikooti bigaana lumu ate bikwesonsolesaako katono n'obigambako yabigambako katono oba settlement yayogera yetenda byabufuzi yetali mu bya enyimba yetali mu politics lwakaka yakyogera bubi kubanga politics ali buli wamu politics yeffe nanti waliwo abantu bonga yitayagala sabambi yabagamba nze ebintu bya politics sibiriimu kane bimubuukira kale mu boycotting ekivulu bamwine 15 yabawonye gwe tulabayo mbo 15 bagenda kuvaamu balinya boda bana owa boda gira ku kino ekyuma kwatudde atulako mubati anabasoma mugende wakabako Kabako alina ndumu n'abazinire n'ekirala Kabako nene Kabako kye yakoze si kirungi lwakubeera kilasi zaawukana nedda Kabako yetaaga nekimusalamu mbuuza lwaki ekisooka talina music Kabako oyo omulaba alina obuyimba bwe bubiri bwazannyira ku bantu kati bona olumala ngadda ku nnyimba za Bobby Bobby ngajja nze simulinako ogwo omuze gususa ayimba ennyimba ze singa Kabaka ategese ekivulu n'akiteeka ku Africana mitwalo 15 nandigambye ataddeko David Tabo ati nkugamba tekisoboka nti
naye bw'abadde mu lutalo yafulumiza ekivulu kye ne kalenda yafubye nnyo bulijjo ategeka jogizi ebulaga eyo mu byalingi lwaki agenza kuva okusironje maki bagula esikaani ne beeyiwa mu kivulu n'amalako nekubesi naye njagala omuyingira akuyingire nze esikaani simulinaako muteyi ŋŋamba kale kalenda ajjafuna abantu kalenda ajjafuna lwaki agenza ewa mitanda bantu ne batagula mazzi atadde kummeka era wa mutwalo namulabye ebiri emutwalo nga yawanise bajja basalira ku mulyango vip si gwe mutwalo nedda ordinary mutwalo vip ebiri ata kivulu kya muntu naawe tozaala wala nsika bantu vip mitwalo ebiri ab'embuto ennene tebo yeetaano oba yeetaano erina bifaananisa ejabanga yagula neya kalifa yabitambaala alifa yatewanga ebitambaala byaba 7 sidde bere baluka n'empiso naye kalifa yagalya ku kivulu kya gravity ate nga waliwo amugambako anti abayimbi ayimba zayagala bwayimba bwakiseeko kati ye yabimanyira ebyokuyimbira abantu abatono yabimanyiira kati yali akavo kigwamu nga bino tebimutawanya nako kyokka yanzisa bambi yayambala engoye nayisinga n'abantu abazisa ebbeeyi badnange that aside kabaka ajafuna abantu naye ayongereko ku nnyimba ebyo byayimba ayina ennyimba bbiri yeze yakwata saabisuubira ebyo byalina ateekako ennyimba kati fe otulaba nze kino ekivulu kya david nkiri mu makati nze omu kwabo bapulaana baakyo naye lutalo nanga nnoonyemu so tugenda kibeeramu kino ekivulu kitagetinze bantu ba kilasi abawoza musima tugenda kiboyikooti nga temulina mutwalo 15 zigenda kiyingira bagende bagambe kale mu kiboyikooti nga tulaba abantu abatajje ng'olwende ne tebo nga twakatundako tebo 5 ekivulu kya novemba tano zavudde dda kintu nga mukikubye vitutelo mayimbi wa kilasi genda twala ne jjajja wange music wali atukubire averi kuzika paapala akabina kagenda soko kwe muli mixawo eya David Talo itandika oh mama kambenga woli omukwano gwo gunsitula nenda uyanguwa ati kubira remix yanguwa kale damu buto akabina kagenda kapapala omukwano gwo gunsitula ninga empumu waliwo lwe balireka eŋŋumba zange mbibaawo erabika yagwa ddala eruma tawuni ye katwe yatama agendayo gweruma kabisi kandagala kona tukanya kuwomerera nkwagalira ddala bambimanya munange nondekawomba nsigadde mu banka ono ye love commissioner mvunamya anyo ya konkona wanji zibaziweddeyo bingi ate kano keyayimba sabulula abagenda bagambira tinabandi sabulula oli otya mukwano wenda wambuze yayimba ne Shakira kakayimba kalitoka mwana yayitiriza ositama asitame amanya bwe yalabye omusajja n'agira bwati abasitamire asitame bisirani byateeka mu baa oba bateekamu bateekemu mamugenda kukolayo ki era ku Serena dress code tugenda batugimindinga ebyo byokwambala bu costume nedda so ekivulu kya Serena nze sibeera mu kivulu nekigana kasinga okunyumira keeko ono gundi bwe najja mu kyalo ono keyayimbira Branikira Benz kino nakola kyakitera okwegira anenekana nakulaba lumu naye nasigala mukaka ntitake wange twogere wenzijukira bewakola mpulira mulimpa omwana ayimba okwata oyo music nawe oleeta bana abasiru kati kubamu eyakabako anti nyimba bbiri tegenda kutawaana atukula bwe tukutu oyinza n'obutategeera mbu okyusizza olikumbeka kati nyimba 3 saabisuubira lwakubako okagala bwempale tuzambalanga ssaawa twogera n'abayita wanjimuzeeyi besije bakana kadizaya kasikira ekitono akakayimbako okagala kasaabisuubira naye kati advantage gy'ayina costume tagenda kwetawaana atayambala era ddumu namukola bushoti bwe 3 nga agenda nawali n'agula buno obwagundi buno obwakitaka ajja buka busula funire buno zino zigundi obufulano buno buba bumpi wewe bufulano oba yambala obwakaso
sebamudebete uli apendeza size ya kinkilisi ate abali mu costume Diekenizi munene nnyo. Afuna saati ya Diekenizi ng'asalamu obubu nga bamutongera opalepale afuna munga mukaaga we nabeera olukuto Diekenizi namusabayo ku saati ate muba munaalula mbeera mulyeki kabaka genda batta akubalayo gwako kabaka akasajja keruweero kabaka genda batta ekyakayipa yakaleeta minisita kampini waliwo akopperera junior lutalo anaabaayo agende wakabageneraise naye awe mula bagende wakati omuntu waba enyimba za lutalo omanyi lwaki ze njaga nnyo David Talo n'ennyimba ze ziri decent ekituufu osoduulira n'omwana ne bwogenda mu kivulumu teyesiwaza byakola ali akavubuka kapapa David bamuveeko era yenna ayagala okukwata ku David Talo osooka kunsi andi mabega wano bwati tuli mu kivulu muli munda bata site mama kabina Spice Diana lunaku lumu guno okusoka oteekako ebivulu ku bannaabwe ani atadde ku munne kusaasira yataddeko kubanga twalina manager lwajja ne batugamba ekivulu kya Spice kyanga 10 mu January ku Serena era ffe twasooka n'okwogera date so mami Kasebe oba kyeyakoze kyakisimanyi Megodi kyeyawukana audience eyawukanamu naye era mubaamu abakwata mulimu abantu nga anyumira ennyimba za Catherine ne mubaamu n'anyumira ennyimba ate bonna batadde mu corporate world oli wa Serena ono wa African kuba abayimbi abali mu Lagos teri akoze kivuno n'afiirwa era naye Aruna yayina Amisa kyeyafuna bagenda funa naye nga nze ndowooza mami Katha okuteekako Spice ekivulu kibadde tekyetaagisa naye kono kufuuse muze kati buli omu agenda nga teeka ku kibadde tekyetaagisa badde asobola okugamba nti ekya Spice kyabadde kyanga 10 naye n'abala nakizaako nga Spice avuddeyo nga 10 na meka kuba bwe kiba nga 10 naye ayiseewo kawiiki kamu ateekeyo ekiki simanyi lwaki yatadde ku mwana ekivulu naye naafuna abantu bagenda funa naye mami tayinza butafuna abantu kigenda baffe kisingamu kubanga mulimu abantu abaagala Spice abaagala ne Catherine kati awo abagenda kweteeka ku weighing scale agamba aliwa gwesinga okwagala agende ewo gwasinga okwagala naye singa buli omu ataddeyo ku deeti eyiye fani tomuwa budde obwo kwe weeyinga agamba njagenda mu Spice male ngende ewa mami Catherine wiiki ejja naye nze nga nze ekivulu kyenna endoosinze manyi nze sirya bigambo byange kya Spice Diana so ngenda beera ku Spice saidi yange mami Kasali ntumwagala nandikyendoosinze ekivulu kye naye yakubye ku munne ekivulu bano baana bato bakatandika endongo mukize ebivulu abo bamami Kasalini bakolanga ebivulu nga babanyiga geero emabega ng'akyusa enviiri ate waliyo with installation nga bamunyiga geero ne bamukyusa ne bamuyiwamu obumasamasa n'akomawo nga mupya ku stage so kati bano ba Diana tebannabiraba mwana muto bandimulese kubanga yegenda obeera first concert ya Spice mu corporate world abadde akola Freedom City Lugogo nga si corporate world kati corporate world yeno gyenjogerako Serena kati abeere mu corporate n'oli abeere mu big kati bonna baleese obuzibu anti bangi naye baleese obuzibu nti bafaani abamu agenda ba etadde ku gundi ku nninga nti ngende wani ku babiri naye singa buli omu alekedde munne kuba mami Catherine nze kyembadde musaba asobola osembezaayo kuba Spice ye yasooka amuleke kuba kyekivulu kyekigenda osooka mu corporate world nga tali ku Freedom City tali Lugogo tali ku Africana okitegeera ate Spice bakoze nnyo abo abaana beetaaga ayagala naye alage nti asajja kudde kubanga buli wogenda ku Serena mitwalo 15 bantu bamanya nti ono omuyimbi naye asajja kudde avudde ku Freedom City emitwalo 2 mutwalo nze era nga namukasi am Team Spice Diana era Bannayuganda ffe tugenda beera wa Spice that aside nga tugenzeeko mu community stories nalabye omukazi aweewa mwawe simanyi aweewa nvaako munnange saamulabe twateeka mu batema emitwe buli omu bamutema emutwe eggubululwe nze balinte mu ggwanga ani alikolereza abasajja bakaabu abakazi nabo bakola ebintu abakazi balina waliwo bannange nga sinneerabira kino ekintu bannange muve ku maka g'abantu
bannange muve mu kumanyira abantu nina omukazi gwe nalabye so mbadde njagala mami Amelia Nambala mpego ahead bano abantu babadde beetaaga kusiba yavuddeyo bannange sebo ng'avaayo balina bwe bamukyazizza batudde ku myaka gye baliko bonna abantu abakulu n'afulumya statement nti Amelia Nambala ya baba wa sister wange kati goyagala mulamuwo oshegedde ya baba wa sister wange gwovaayo obyogero yagala mulamuwo muganda waliwa be bano bakonerako entangawuzi ababi anti abayetaaga muntu mwogerera bannange ebyo ebintu tebyetaagisa mulekerawo tutiisatiisa guno omuze gujjudde eyo sebo oli alaba nti gundi alina public figure bwenna amwogerako nti yababa wange aswale ate mugenda oswazi kati kambuuze Amelia gwe bawalampa omusajja ali omukazi yabaddewa mbu omukazi waliwo abamukyazizza nga bali awo babiri balinga balalu bannange mugenda kwonoona omulimu gw'amawulire lwaki osoose noonoonyerezaako okusinga nedda bagenda kwonoona omulimu gw'amawulire lwaki omuntu yenna bw'ajja gy'oli n'akwaprochinga nze waliwo omuntu eyajja n'aŋŋamba musimanyi omuyimbi sigenda lyogera linnya lye mbu yabba bba wange nga tonnakola eyo sitole kuswaza muyimbi nti yabbye bba wa gundi wayogedde n'omuntu oyo yakubulidde sayidi ye mwagala okwonoona amanya g'abantu temumanyi Amelia Nambala oyo gye yatandikira okujja ofuna erinnya ofuna ssente z'alina bw'aba bba w'omuntu omusajja ali ku njegere mu nnyumba ya Amelia muwambe tuleete sabasaba tumugjeyo inze ebyebintu simanya gundi yabba bba wange bavaayo eri olwakuba baba tebalina linnya najja ku muntu alina erinnya gundi yabba bba wange twagala tugende mu nnyumba ya Amelia ne sabasaba za Museveni tujeyo omusajja ali ku njegere naye bw'aba gwe baawamba gwe babba naye bw'aba tali ku njegere tugenda basiba busibu mulekerawo okwonoona amanya g'abantu you people do research ogenda kujja omuntu agenda kujja wa playing bukaadi gundi yababa wange gundi yababa wange yamubbawa ali ku njegere omusajja kati nze nkugamba ebigambo bino bigambe sisitawo oba ye yakusindisa oba gwe oyagala mulamuwo bw'aba omusajja yakwana Amelia Nambala playing cool sigaza baana abo gamba muganda omulabirire baana baba omusajja akyabaleetera n'omugaati ewaka well and good muleke Amelia musanyulye omusajja gwe yasiima omulenzi yansiima oba mwetawetse kati ayagala Amelia oshegera yaliwo yaliko oba munene oba kiki kyonna kyonna yaliwo to respecting decisions z'abasajja bana basajja si baana bato nti bagenda mukubbako bamusibire mu kisenge ate yeesalirawo yes mulekerawo okwonoona amanya g'abantu sebo oli ayagala najja kati bagambe Amelia kibba basajja kibba basajja kuki yeyekwana muve ku maka g'abantu muve ku Amelia zabe singa nabadde Amelia Nambala nabadde ngenda basiba nga bwe sisibeeza omwana asibaana mbasiba kwonoona linnya lye eyo defamation y'amaanyi eyo kesi nene bakiba kituufu omusajja namubbawo bwe muyingira mu nnyumba nga tali ku njegere awo kiba kituufu asobola obbasiba eyo kesi weeyababa nange byebiri ebintu emukyabirabanga ebyokusaaga abakazi mukyagwa nnyo mu bizibu asibye ejjo twagenda kweyongera munyibwa amateeka bugenda kweyongera osanga omukazi awulira osanga omukazi afudde wala ne bbaawe genoovaayo n'omweripamu batuuse naye ajja tuukira kati omusajja bw'aba avudde wala naawe moze nze mulimu ebintu nze banaye mulimu sikando ze mutagenda kulaba munnamukazi nti nga ŋŋamba nti va ku bbaa wange ekyo sirikikola mpaka lwendifa omusajja bw'aba abadde amanyi nti kale nvudde wala naawe kati avudde wala ne mukyala we olaba atuuse okwana Amelia that means omusajja akulaga nti tutuuse ate mulimu n'ekintu kino nze era nsiiba nkibagamba mulimu abasajja abamu n'akwana omukazi ng'amukwanye lwakuba status yalina ya wansi the moment wafunira ssente afuna omuwala owa kilasi ye gwe yali yeegomba gyebiri nga mwavu n'amanya na kano kannamukasa tekajja kunzikiriza kanfuneyo kifuufu wange ow'amalimu
ntambule n'oyo kati bw'abeera naye bw'atuuka n'afuna ssente n'amanya zino ssente zennina kati njoga namukasa bwe namukwana anakkiriza abasajja bamu kyova olaba obufumbo bw'abantu obumu bugaana omusajja ateeka wansi gundize n'agamba kambeere noono anaasobola entula naye bw'afunamu ez'enkoko olwo ng'afuna kilasi ekyo kye nabagamba ku oli omusumba nagamba musumba wano yali mwavu n'afuna omuwala gwe bagamba baneezimba bw'atuuka neyeezimba agamba ono si yali choice yange banjagaliza amwagaliza esaamwagala so omusajja bw'aba asazeewo okubeera Amelia Nambala muleke omusajja tebamubba omusajja okutekamu omugwa nekutwale wange era gwe kenyini gwakkiriza tugende okitegeere so muve ku mami Amelia Nambala bave ku bebi Amelia wamayagala mwami waffe mubike anti nawulidde omukazi agamba emmotoka zonna zaalina za Amelia weebale kuwooma mukwano azimuggyeko buli mukazi buli mpooma gyawooma y'emmotoka alabika kya Amelia kikola buli kimu era nze amutiimu Amelia Nambala ate Amelia anyirira era mujjawe bw'oba gy'oli nga waleese sisita wo wali ose n'oleeta sisita wo ezaki nze saagala bintu bino bya kisirusiru abakazi bye batandise ebyo ebyekisirusiru ate bayiga kino musimanyi ali mawulire ali mulayimulaiti ngenda muswazi bagamba baba bagunzi